Eggye lya Uganda erya UPDF litaddewo obukwakulizo ku bannamagye abawaggulu abagenda okuwummula olwaleero nga bano basabiddwa basigale n'empisa ze babadde nazo nga bakyaweereza n'obutenyigira mu mivuyo egy'ebyokulonda mu bitundu gye bawangaalira beewala okukola ebyambyonoowo obusa byakola ewaabwe. Olwaleero waliwo bajjenero b'eggye lya UPDF abasuubirwa okusiibulwa okuwummula mu butongole egy'amagye ga Uganda ku mikolo egigenda okukulemberwamu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa nga ye muduumizi w'amagye ow'oku ntikko nga gigenda kubeera mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe. Okusinziira ku UPDF bajjenero ba UPDF 7 olwaleero bagenda kusiibulwa nga bano beegasse ku basirikale ab'amadaala amalala aga wansiko abazze basibulwa okuva omwezi oguwedde okuwummula amagye ga Uganda anti bulijjo ekita ekitava ku ssengejjero ye Wankindo. Sekamwa w'amagye ga Uganda ga UPDF Major General Felix Kulaije asabye abagenda okuwummula bakuume ekitiibwa eky'eggye lya UPDF era nti bwe basalawo okugenda mu byobufuzi liba ddembe lyabwe naye nga tebasaanye kwefuula ba kitalo. Baza emirimu gye bakoledde eggwanga kubanga okola amagye kwewaayo kunene nnyo ate bakoledde ebbanga ddene n'omutima gumu balabye Uganda mu bizibu byeyiseemu byonna babibadde wakati ate bagiyambye okutereera ekyo tubenyumirizaamu nnyo obuweereza bwabwe ddembe lyabwe ate babasobola okuliyinza bagende n'empisa ze bajje mu UPDF empisa z'okwagala eggwanga empisa z'okussa ekitiibwa mu bantu baabwe. Mu basirikale abasuubira okuwummuzibwa omwaka guno mwe muli ne Minisita w'ebyentambula n'ebyenguudo Generali Edward Katumba Wamala, Major General Leopold Chanda, Brigadier General Cyrus Bekunda Besigye, Major General Abel Kandiho, Major General Apollo Kasita Gowa, Major General Godfrey Kasigazi Tumusime, Brigadier General Chaza Asimwe ne Brigadier General Fred Mwesigye. Bino bye bijjidde nga waliwo bannamagye abamu abalabibwako mu byobufuzi gamba nga Brigadier General Emmanuel Rwashande n'abalala nga abantu bagamba tibeeyisa mu ngeri etyoboola ekitiibwa ky'amagye. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga azzeemu okufalaasira abantu ba Buganda bejjemu okwekubagiza wakati mu bisoomoozo ebingi bye baba basanze mu bulamu bw'ensi eno bwe baba nga ddala baagala okuwangula ensi eno. Bino Katikkiro Charles Peter Mayiga byogeredde maka g'omufu Roda Nalweje Nakibuuka Kalema Emuyenga Kisugu gy'abadde agenze mu kumukungubagira. Katikkiro atendereza obuzira bwa Roda Kalema naddala mu kukuza abaana ate ne bye yakola mu kuweereza Obuganda ne Uganda okutwalira awamu. Olukula luyonka abaana baalwo kati maama ku myaka egyo bano abaana be babadde balina omukisa nabo okumulabirira n'okumulaga omukwano nga bwe yagubalaga nga bazaaliddwa era muteeka okuba nga muwulira bubi. Emirundi mingi omuntu bw'afanga emyaka gigenzeemu nga maama bw'abadde abatakwatibwako bagamba nti era kale naye abo babeera babbali bano abamuli okumpi si bwe babiraba. Abo nno bannaffe tubagumya tulina mmwe. Nsaasira n'ab'enju ya Katikkiro ow'ekitiibwa Martin Luther Nsibirwa kubanga maama ono abadde ettaala ya Katikkiro. Olunaku olwaleero omufu Nalweje Nakibuuka Roda Kalema lwagenda okutwalibwa ekiboga mu ssaza Singo gy'anaaziikibwa olunaku olw'enkya. Mu kusiima obuweereza obwa Roda Nakibuuka Kalema eri ensi eno, gavumenti ya Uganda yasalawo emuziike mu bitiibwa by'ensi eno ebijjuvu era nga n'emizinga gya kukubwa mu kujjukira obulungi obuweereza bwe. Ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo bikubaganya empawa ku nkyukakyuka ezaakoleddwa akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu nteekateeka ey'okulonda kw'akalulu ka bonna aka 2026. Nyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu Uganda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama olunaku lw'eggulo yategezezza ensi eno nti akakiiko kakozeemu enkyukakyuka muzimu ku nteekateeka okusobozesa abantu abaagala okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo okuggyayo empapula z'okusunsulwamu. Saabalondesa Simon Mugenyi Byabakama yagambye nti kati okuggyayo empapula ku bifo ebimu kutandika na bbalaza eya wiiki ejja. Ekwatako abagenda kusimba ku kifo kya president. Twagamba nti bagenda kusunsulwamu ng'ennaku 23. Ebiseera tetubikyusizza. Naye tubagamba nti empapula zibeetaaga ogenda okufuna emikono 100 mu buli district eza Uganda eziwera 98 bali baddembe okutandika ozifuna bajja zifunira wano mu kakiiko k'ebyokulonda
okutandikanga balaza ennaku 11 mwezi gw'omunaana. Ezo zo tugenda kuziteeka ku mukutu gwaffe lwa nsonga nti twagala abo abagenda kwesimba ku kifo wa president tumanye ani tulyoke tutegeeze ebitongole by'okwerinda n'abakulembeza balala mu ggwanga. Wabula omwogezi w'ekibiina ekya People's Front for Freedom era ssabawandiisi w'ekibiina ekyo Bulayimu Ssemujjunganda atabukidde akakiiko k'ebyokulonda olw'okukola enkyukakyuka zino nga tekamaze kwebuuza ku bibiina bya bufuzi eby'enjawulo n'abantu abalala bakwatibwako. Balowooza nti okulonda kwabwe tebamanyi nti okulonda kwa bibiina bya bufuzi n'abeesimbyewo ne Uganda. Abantu abalekulira ku mirimu etteeka ligamba olina okulekulira ng'ebula emyezi 3. Abantu balekulira ku mirimu kati bongezayo nomination omwezi omulala mulamba. Abantu nga tebakola. Abantu bali mu kibuga bakubisa bifaananyi, bali mu kugula public address system, bali mu kupangisa bintu. Ebibiina by'obufuzi biri mu kusunsulamu bantu zonna process tuziteekamu ssente. So tebayinza keera kumakya ne balangirira nga gy'oli nti byabakama yagenda okwesimba ku bwa pulezidenti oba deputy wagenda kwesimba ku bwa MP. Ye Nampala wa Forum for Democratic Change mu Parliament Yusuf Nsibambi agambye nti enkyukakyuka ezaakoleddwa zigenda kuvaako okutaataaganya ebyokulonda. Enkyukakyuka zino ezikoleddwa akakyuka k'ebyokulonda kiragira ddala nti tekeetegese kugenda maaso n'okulonda. Okulonda tambudde ebbanga lyonna bukya batulonda. Akakiiko kano kasasulwa ssente. Omuntu yandibadde alowooza nti beetegefu okwata okulonda. Naye ebintu nga bwe bitambula n'emiwendo gy'abalonzi kati tugenze mu miliyoni 21 ne Uganda ate basooke balonde ba president wadde bana district nyingi tuleeta obuzibu. Ekyo ffe kitweraliikiriza kubanga bw'onoobasunsula eri oluvannyuma ng'ate president wamusunsuladde atambula ne baani. Wabula ye mmemba ku kakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM nga yatwala ekitundu ekya Buganda Ambassador James William Kinobe agambye nti enkyukakyuka zino tezirina we zigenda kubakoseza. Kati ekyokwongezaayo mu maaso by the way kolera na bulungi kubanga biri eri mu maaso. Ekintu kyokka ekyakyukamu yali road map ya president kubanga yali ya mu maaso eri yesemedde mu September. Otherwise byonna ebyakyusiddwamu tebirina we bikosa nteekateeka ya road map yaffe kuba twakolanga tubba ekimankinga nga buli kintu kyonna tulina okukimaliriza nga National Electoral Commission tennaba koonagana naffe kubanga tulina okuteeka ekitiibwa mu kakiiko k'eggwanga.